Webale nnyo mukwano gwange gwe akyatambudde nange ate paka mu kaseera kano ak'okuwa obujulizi gwe n'omukyala ndaba omwami ate n'abaana ddala. Eno ye TV yo gy'osanidde okubeera ng'olaba nga tuleeta program ezikuzimba ezo ezizzaamu omuntu ali eyo essuubi abadde agamba nti nze ebyange bikyasoboka. Oyo abadde alina goal gy'ayagala okutuukako mu mwaka guno omupya gwe tulimu naye nga yeebuuza n'agisobola. Olunaku olwaleero mukwano gwange tulina omukyala era nga musawo wanano wenkugambira nti obujulizi bwaffe ffenna tebusosola oba oli makanika oba oli ani, era nzikiriza nti Katonda ayina waakujja ate waakutuusiza w'osaanidde okubeera ng'omuwera obujulizi ate omwebaza. Nzikiriza mukwano gwange onnegatteko tubeere nga twaniriza musawo olunaku olwaleero. Tukwaniriza nnyo nnyabo. Kale munnange weebale kutukyalirako ku program Nungamya. Nze gwasinze okunkyaza gwandeese. Nsaba obeere nga tebuuzaako mule wa Spark TV atulaba. Abatulaba mwenna abatudde madiiro gammwe abali ku mirimu abakyakola abatannatuuka waka bannange mbaaniriza mwebale okuyita mu mwaka mwebale okuyingira 2024. Mukama abadde mulungi gye tuli. Amiina. Nze erinnya ndi musawo Harriet okuva mu ddwaliro ekkulu e Mulago nga ndi muzaalisa. Ebintu bino bw'oba okula obeera kaawo mu butanti kati omwana oyinza olaba ng'akwata buno obunyonyi bwe twakola n'abubuusa oyo ne bagamba oyo naayinza oba pilot. Ng'olinaawe watuuka kaawo nga bakulaba nti oyinza okugenda mweri ekkubo ery'okubeera ng'oli midwife. Ekyo kyennyini ky'oyogedde kyabeerawo kuba nze nakula ne jjajja azaala mami. Kati ate omukyala adda ku maama wange musawo Mildred yali akolera Kisubi hospital. Engeri gyeni nti nze mukulu mu bonna yantwalanga nnyo okulabirira abato bange mu ddwaliro Ekisubi. Era eyo gye nasookera okwegomba ka uniform naye nga saagala kuba nansi ng'essaawa yonna njagala kuba muzaalisa maama n'omwana nga byebyo byenjagala. Saagala byakunyiga biwundu. Maama n'omwana kyekyali ekirooto kyange era Mukama n'aki nga buli ssaawa buli ne bwonzukusa mu tulo oli baaki midwife n'obuyimba bwe twayimbanga oyagala kubeera kiggwe. Nze njagala kubeera ki midwife. Mana ng'omwana omuto tebyakukanganga ogenda mu ddwaliro oluusi unfortunately omukyala avuddeyo talina mwana yagenze n'olubuto. Ebiseera ebisinga maama wange yankwekanga mu kaluumu ke basulamu nga mwe tumwenderera bwayagenze ku night duty mwatuteeka. Kati nze nvaayoko katono okutoloka ye Nansi yakubanga mpiso kumugamba omwana akaaba ayagala bbeere ebyo naye ng'eri munda situukayo nga njagala nnyo naye nga situukayo nga teryanzikiriza. Amiina ate awe tugenda okubeera nga tujja otugamba manye oba tonnaba bituukamu waliwo w'obeerawo byegombera ennyo ate w'obituukamu oluusi biyinza okukudisappointinga. How is family by the way? Family nze ndi mu eyange gye nzaalibwamu yo gy'olimu kati essaawa zino. Gye ndi munzi mukyala mufumbo nina abaana 4. Amiina. Omwami waali n'abaana bange 4. N'abaana betukyayongerako mu linnya erya Yesu. Amiina bakyajja. Ate wegini nsaba tubeere nga onyumizaako ku eyo testimony y'obulamu bwo gy'olina. Obulamu bwange okuva nga nakatandika nzaaliddwa banzaalira Ntebe hospital grade B mama yange bwe yaŋŋamba. Kati olw'okuba nga teyalina mu bamaid nga bw'obamanyi yanteeka wa jjajja azaala mami. Saategeera oba ku bbanga ki kuba nze nagenda okutegeera amagezi nga jjajja gwe nnina ate ngera gwe mpita maama. Maama nzaala nga ye baaba kuba abo baali awaka bonna bamuyita baaba ono maama. Kati jjajja oyo yandaga omukwano omuyitirivu nga kisobola kizibu okukakasa nti si yanzaala. Mukyala ali awo e Namulanda era Mukama ekyenkyambwe kyenkyebaliza obulamu bwe. Mukama kye namusaba akituukiriza nti jjajja ono amaanyi ge galeme kukoma awo aleme butalaba ku gundi ku ssanyu.
nina abazadde bombi mami ne dadi ne jjajja azaala mami era yatuyigiriza bingi nze omuzzukulu asooka laavu yonna nagibayoolako n'obuvunaanyizibwa nti bw'okula obuvunaanyizibwa bwonna butandikirawo ku jjajja oyo naye yandaga omukwano n'atuyigiriza nze nafuna okuyigirizibwa okuva ku jjajja era nga ngamba naye mukama nkula naye jjajja ono anaabaawo mulabirire kuba yanjagala nakati naye okukula okwo primary school fees ne zitubula n'otuulako ewaka ne bayiya maama n'aleeta ekitundu jjajja n'aleeta jjajja bambi twayiyanga yatuyigiriza okukola mukyala mukozi nakati omulaba akaddiye myaka 86 naye akola teyeebaka buli kimu ate ayagala abantu jjajja yanjigiriza kigambo kwagala bantu jjajja yanjigiriza kigambo kusaba saakeerako kulaba nti jjajja alina obuntu bwakukulidde simanya jjajja alina ebigundi ebyo abalala bye balina mboba jjajja ateresa obusuwa nedda nentegeera nti jjajja ekimuwangaazizza kiri eki kusaba jjajja mukyala mukatuliki ali wali ku Kyerutembe mukyala Nabbosa omukyala asaba nakati mukyala mukatuliki wa ddiini ye era nendabira ddala lwaki yandeka mu bukristaayo nze ndi mukyala mukristaayo yandekamu lwakigendero nang'ate eri Katonda watakuweera fukamira saba buli kimu kyokola kisaba yagala n'atakwagala gwe mulage nti ki omwagala primary eyo ne tubeera tutyo nentambuza ng'ebigere okuva Namulanda paka Kisubi nenkomawo paka Kisubi nenkomawo ne bagobye school fees nodda oluusi ne weekwekako naye ng'olujja neeraba kugobye kale tuula naye nga dadi gyali nga mpulira nti dadi gyali ne ŋŋamba naye jjajja ndirabako ddi ku dadi nti munnange soma dadi naye yali mukozi yali mu revenue nga bamutwala eno naye nga mu butuufu simulabangako physically naye nga manyi gyali kati luba olwo nalina muganda wa dadi maze P7 yali abeera Ntebe yatufaako mu 94 awo Uncle Fred n'agamba maama nti nkubuulire bwe tuba twagala omwana ono taata amuweerere tulina kukwata mwana ne tumuwaani taata we ne basookaawo jjajja maama buli omu ali awo naye nga jjajja ng'ejja kukuuzizza abanirava eri ey'amaanyi tayagala kkuta laavu ya jjajja eyo yanjigiriza abantu bagamba bajjajja boonoona abaana saayonoonekako jjajja nga kyakugamba ekikulu yaŋŋamba ng'olina okuwulira okwagala okweyagala munno tosobola kwagala oli Katonda gw'otalabanga kuba ne Bayibuli etulagira okwagala abantu nga neyiba yagala n'ekitayagalika kyagale bakisooka ne bakyogerako paka lwe yagamba omwana tukole ki tumuweeyo naye jjajja antwala okumpaayo yanninyisa baasi olwo bantwalawa Kabaale kusanga dadi gye yali ne famire eri tebyambeerera byangu ffenna twakaaba antwala akaaba nange nkaaba jjajja olwo yakutwala jjajja yantwala akutwalirako ne muganda we oli omulala oba gwewekka nedda atwala nze kanze ngenda mu siniya 1 naye nga mpulira nti nkole ntya naye nga olw'okuba njagala okusoma ate nze ayagala obuzaalisa naabufuna ntya school fees tuzze tuzikwatirira jjajja azaala taata yali mukyala mukadde naye ng'ategeera waali naye bwe natuuka omukubako bwe nti eriiso nti omwana avudde wa nti waagundi jjajja awe yankyayira jjajja tanjagala jjajja nga ne bwenkola ebirungi nange kyenava mugamba nange jjajja sijja kwagala nga tonjagala ekyampeweeza ku jjajja kunzijawaawo kuntwala mu Kisulo siniya 1 yange olwo etandise
jjajja n'atuuka nga mulaba ka holiday kemanzize taaditamu lwenkomawo e Kampala naye bwe natuuka eri life bwe yanzimba olongo omwana osoko ne katini oluusi bw'ofeesinga embeera bwe zityo oyinza okufunamu akaseera n'ogamba bansabe Katonda tomanya jjajja asobola okunjagala ebirowoozo ebyo byajjako mu ggwe byanzijira kuba okusaba okwo jjajja yakutuyigiriza twalina abazzukulu abo bonna twalina abasiraamu jjajja yakuzizza abantu bangi jjajja tuyiseemu abantu bangi naŋŋamba naye nga bwe ngira ne ng'akansabire jjajja ono kati mu holiday bwe yancunyaacunyanga ezo holiday ziri short ne ŋŋamba njagala okuba omuzaalisa nga buli lwe neebaka bwe nti ne ŋŋamba naabifuna ntya dadi bwe nadduka ku maama we tajja kumpa ssente naye nga nakirowoozaako ekyokubula ne mpandiikira mami ne jjajja ebbaluwa ne mbagamba mumanyi eno gye mwansindika tebanjagala kwegamba jjajja oba yali ankulizaamu okwagala okungi ennyo okwo nga ndaba buli abamu oli ne bwayagala biki ndabanga era tebimala ono yandaga omukwano jjajja olwamala ne baŋŋamba beerayo naye ng'olowooza bo be bateredde nga nabo emitima nabo nga tebateredde naye bwe namala olevo awo nkuze olevo naye nga nalina mikwano gyange nakati nginoonya sigiraba abaana bambeererawo mirembe beti agaba beti naye agaba ali awo ali kujja erikuuma pulezidenti naye bambeererawo ne bambuulira nabo ne banjigiriza okusaba buli embeera lwekuyitirirako saba Katonda kuba nze kinalina kyokka simanyi byamasabo era byembuulira abaana bange embeera bwekusukkako dda mu kisenge kyo fukamira vaayo ng'oteredde oli bwakusobera naye nga buli ssaawa mpulira njagala kulaba baganda bange bali saabalaba bulungi holidde bwe zaatu eyo ennene ennyo ng'era olutuuka ewa jjajja mmalawo wiiki ne ŋŋenda mu baganda bange olwo eri bavuddeyo bali Ntebe ne tubeerawo maama oyo oba naye bambi yasooka ku ntya ng'agamba omwana ono biki byagenda okundeetera maama nga nzijukira ebya jjajja yagala buli muntu n'ogwolaba nti akalubye nga bw'osaba naye mami nenkola nga nkola ebirungi ne nganze kankola ebirungi naye abaana be era buli lwembeerawo nenfukamira mu nju ne ŋŋamba Mukama abaana bano baganda bange yongera obbaawo buli kye baagala abaana banjagala simanyi kyenabawa ekiri awo abaana banjagala ne ŋŋamba kasita baganda bange tukwataganye nze baba waabwe obalaba bonna bakulu balungi bawanvu bantu babbeeyi naye nze ani gwe baagala ate tebakoma ku nze baagala n'abaana baana bange banjagalidde abaana nebyesimanyi naye obulamu bwako obwo obubi obwo bwakoma eri emabega eri olwo nenseetinga era elevo yange nenkomawo e Kampala okomawo wa mami ne jjajja nenkomawo bulungi era nga bonna kuba olwo ne dadi yali azze naye bambi nga dadi anjagala era nakati anjagala mukwano gwange naye nze buli lwembeera nga buli omu agakusaba kati luba olwo mami oyo mami oli nagetinga used namanyira bulungi nnyo mukyala nanjagala ye awakaawo wo osangawo eddiini eyo gye balina mu bo nti tulina okusaba awamu nga famire oba nga mami abasabisaako ng'abaana oli mami mami asaba mami mukyala mukatuliki asaba najja ne bwaba anointing oil amukuleetera n'amukusiiga mwana wange nkusabidde kino mwana wange kino kyonna mwana wange teyansosolako gwe wali obaddeko n'omukyala nga takuzaala n'abanga ayagala okwerabiza maama wo naye nga mami waali mukyala naye waali awo naye nga naye agera n'agamba mwana wange ate nga saagala babuulira nnyo bibakosa naye okwagalibwa era byonna dadi bwe yamala
mumaze okusoma ogenda kusoma ki tinjagala buzaalisa nga kyonna nga siina kirala kyempulira okujjako okuzaalisa awo life we yatandikira dadi sente nga siina kyenjula naye nga kyensaba kiri eki bulamu obulamu nga mmanyi bwe bugagga naye nga ngamba abazadde abo banaabeerawo nzira muli mu kisenge ebibuuzo nebuuza naye mukama obulamu babeerewo nange mbalageko nti nkola dadi maze ntandika obusawo nafuna gavumenti ekitegeeza wali osomedde eddala bulungi okufuna gavumenti nafuna gavumenti ne baŋŋamba ono obisobola obusawo buzibu neŋŋamba nja bisobola abalala baba basobola nga katonda waliwo ekigaana tewali era nze era nga ŋŋamba abaana abo abali eyaabo bonna bonna buli edirimu yo ebaawo olina ogibeerako n'ogibeerako nga bw'osaba katonda naye kati waliwo nze nange singa nakula ne jjajja nga akwatakwata simanya mu basawo biki nakulaga tugende wano naabe kino naye ebyo byonna kakube kuzaala bamaama bange bonna nabada bange abazaala tewali kyeyabagamba nti munywe kino oli omukyala sapule ne bw'otuuka mu nju buli kizibu kyonna mwana wange fukamira kati life eyo nsoma obusawo naye nga buli sawa ajaja naye ono byangu buli sawa buli omu akugamba onooyita konze ku katonda ono byensomye mbyagala bwe natuuka mu ddwaliro ku ssomero nze abalala baali tebanagenda mu ddwaliro anti batusooka mu kilaasi nga nze nafunyedde emikwano gy'abasawo basiniya banjigiriza mbooleza ebyuma njoza ebyuma bwentegeera kati olumu nanti nasomera mu government hospital nga bwendaba neŋŋamba musawo omwana wuuno avaayo nti kasita obiraba n'agenda amugjayo ndi bwe nti nkyali nno olwo tebannatukkiriza kugendayo tebyankanga neŋŋamba naye oyo nange bwe naabeera abazaalisa bali ne mbakolako omukwano nze nga buli lwaggulo oluva mu kilaasi nga ngenda njoza byuma manya kati kino kiki sisita kano kaki nga tenabo tebakoowa kano kakola kati kano kakozesa ki nga buli kimu kindi wano nenzirayo eri baatuuka okututwala ku woodi nga nze balowooza bannasoma dda ng'ate ndi wamu nabo lwakuba nga ndi awo ngamba mukama bino ebintu byonna mbisoma naye abazadde bange banaabaawo mbalabeko mbalabirireko buli omu baganda bange obusawo munnange tukola nembuyita omulundi ogu nga mbwagala ne baŋŋaa kati okukola naye omanyi okubeera kati mu kaseera ako nga osoma obuzaalisa situation ki gy'osinga okutunuulira eyasinga okubeera nga ekukanga n'osigala ng'ogamba nti kati kino ndowooza kankikwase katonda yekka nti nebe mbadde neebuuzaako wano tebasobola bbeera nga bayamba ekyasinga okunkanga manyi bw'obeera mu government hospitals olaba bingi ekyasinga okunkanga ng'ennamba nnene ey'abantu naye ng'oba okyali ku ono oli mu gilavuzi zo oli kwoli nga waliwo oli alina akafubutukayo ali wansi awo kati n'ogamba kati bino naabisobola kati otojjemu gilavu ate okwate ku ono obimanyi ebiriwo oba okyali ku oyo nga n'oli omulala ajja ebyo bye byasinga naye bwe namaane nga naye nedda nsobola buli kintu bw'okyeteekamu nti nsobola buli kimu kisoboka. Amiina. Otuuse no mu kaseera ako omaliriza okusoma kati tugenda mu byaddala otuuse mu field oyagala omulimu toyagala kutuulirawo nga tokola. Nawo natambula omanyi bwe mbeera n'emikwano gyammwe bakugamba wano waliwo ka kiliniki wano waliwo okola wano nafuna ka kiliniki munnange yajja nangamba jangu oleka okutuulirawo nengenda mu kiliniki
Kiliniki eyo era bwe nalaba tebanyooma mirimu abaana. Nze mbalabyeyo yonna nze nga nkolera obusente. Tebanyooma mirimu. Saagunyooma era ogwo omulimu gwa kiliniki gwe gwantuusa ku guno gwendiko. Kuba oli yansanga mu kiliniki naye nga nfuna emitwalo 8 ate ennyumba ankozesa yennyini boss ampe emitwalo 8 naye ng'ennyumba yagimpangisa ku mitwalo 4 nga in short nfuna emitwalo ekyo 4 naye nabeerawo. Naye omwana yaveerera bwe twasoma n'angamba gwe omanyi nti gavumenti ye ekoze adverts. Neŋŋamba nzaani nenzira ewa maama oyo mami nenzira ewa dadi neŋŋamba bakoze adverts naye nze nkole ntya. Saba Katonda nga mirimu bagisabye mingi muli. Neŋŋamba nzaani agenda okumpa mmanyaani. Ate ne baŋŋamba nedda gwe jjuza ebipapula. Nenzijuza saamanya nti olina okujjuza Masaka olina okujjuza najjuza awantu awa Mulago. Omwana yaŋŋamba nti gwani agenda okuwa Mulago gwe kyogamba abakola Mulago bafaanananga gwe. Neŋŋamba olwo ng'ategeeza bafaanana batya babeere bafaanana nga nange anti ndowooza alabira ddala gye tuva tetusobola kuyingira Mulago. Ne mugamba ebya Katonda tobimanya. Nze naneewanirako ntadde Masaka ntadde Mulago we banampa wonna. Naye gukoze bubi Mulago erina competition buli omu ayagala wali. Neŋŋamba ebya Katonda bino era naddayo ewaka. Neŋŋamba nze nno nkoze ensobi. Abalala bajjuza mu bintu bingi ne mbagaane ne baŋŋamba nti Mukama waali ne tubeera kaawo. Kati luvannyuma nnyo nzirayo ewa maama wange oyo mami. Nambuuza waayi wajjuza ebipapula nti katusabe. Katusabe Katonda. Biyitawo mwaka mulamba. Tebabayitanga. Tebatuyitanga. Olwo gwe ng'oli ku kyobunkenke pressure yonna. Nandi awo neŋŋamba waayi Mukama yamanyi. Naye tuba olwo nga biyitamu bakubira dadi. Kuba ennamba nali nzitaddeko. Ne mami. Nga bagamba omwana interviews ziri ku Workers House lunaku bweziti maama nagenda naye nga baagala abazaalisa 23 e Mulago wali naye nga abajjuza mu twakola 2 naye nga bajjuza abalala biki byonna nansezi be baali abangi. Neŋŋamba nja kufuna. Ffe twadda mu ssaala mami wange oyo n'agamba ojja kufuna. Mami yasaba, mama wange n'asaba, jjajja n'asaba. Bigenda okudda. Nalina ku graduation. Ng'abaana baleeta akapapula emirimu gyafunisa results nga ndi Mulago. Nga ndi namba 2 no nga bampadde lisiti njiraba. Neŋŋamba oba waliwo gwe tufaananya amannya. Syewaana. Kati obyo Katonda byazana. Siguliridde. Siwadde nguzi. Tewalinayo ka connection nti uncle wange wuuno agenda kunyamba nteke. Naye Katonda. Essaala z'abantu abo z'abakyala abo zankolera. Era nakati nkyazitambulirako kuba bwe mmanga asobya. Ngamba essaala z'abantu abo ate weebali. Kati buli muntu ayagale Katonda we. Tuulaawo ng'omanyi nti ne bw'oba bikutomedde. Tutambula obufumbo ne bukutomera olina kutuula mu ddiiro lyo mu kisenge kyo Katonda n'omukoola ate n'oba tonna kimugamba nga ye yakitegedde. Ate abantu bano nga mbagamba bagendeko mu Bagalatiya. Mu Bagalatiya awo essuula ey'okutaano egundi eya22 bwe bajja okusanga bye balina okutambulirako. Buli muntu akole Katonda nga bw'amuyamba. Amina mukwano gwange byonna biri mu Bagalatiya byebibala eby'omwoyo omutukuvu by'olina okubala mukwano gwange. Okubala ebibala ebyo kitandika gwe naawe ate nga bw'okola ne Katonda okubeera nga akuteeramu amaanyi akuteeramu ekisa okubeera nga ate obituukiriza. Nzikiriza ate mu kaseera kano kennyini musawo mwerekereze tweyanze nnyo musawo mbeere nga nkongerayo ne motivational preaching ey'olunaku olwaleero nayo nsabye okunyumira.